gwe wenna akyali ku Red Zone TV atanaba kubanga subscribing nyongero kusabakirira wansawo olabe ekigambo subscribe kinyingo ko subscribing ku channel eno kwate ne kade akaka notification abenga to missing nsonga yona waliwo ebibuuzo biringa binabyokka bibuuzo bitonotono ku incident ku musajja ono ku kikolwa ekyobutemu ekyabadde kigenda okubeerawo olunaku lw'eggulo ng'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze wali mu bitundu by'Empigi okuba ng'aziikirako Edi Mutwe eyabadde amaze okuba ng'afiirwa jjajjaawe. Mwalabe bulungi nnyo omusajja oyo gw'olaba awo ku ssimu. Omusajja oyo gw'olaba eyazze n'ekika kya pisto eyo ekika kya rubanto yabadde asemberera okumpi n'ewabadde omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati waliwo ebibuuzo ebyebuuzibwa abaana. Jukira nakugamba nze wano ku Red Zone TV nti abaana b'omulembe guno abaana bakola investigations ezaabwe ku bwabwe. Eno generation ye generation gyotasobola kuzannya nayo okole emivuyo gyo ogende bugenzi. Abaana beekolera investigations ezaabwe. Kakati ebimu ku bibuuzo ebyewuunyisizza oba ebyebuuziddwa abaana naddala bakkiriza mu nkyukakyuka naddala bakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti waabwe babadde n'ebibuuzo bino wammanga. Ekibuuzo kye basoose okwebuuza, omusajja ono okuva we yakubiddwa okuva we yakoleddwako oluvannyuma lw'okumusuuza emmundu eyo ekika kya basitoola, omusajja ono obwedda ali ku masimu era ng'abantu beebuuza nti Uganda Police, CMI, ISO, UPDF n'ebitongole ebirala nga JAT, ebitongole ebyokwerinda byonna ebivunaanyizibwa ku butebenkevu mu ggwanga Uganda, okunoonyereza kwabwe we twogerera kuli ludda wa. Omusajja oyo bwedda akuba amasimu era abaana bebuuzizza who is on the other side of the phone. Olowooza yabadde ayogera naani obwo obudde bwonna? Yalabiddwako ku scene nga bamaze omukolako n'akwata essimu comfortable. Bwe njogera bwe ntondoozo ntegeera bulungi, comfortable, n'atuula wansi n'amalayo essimu ye gwe yabadde annyonnyola asobole okuba nga amunnyonnyola bulungi. Omusajja y'omu yazzeemu n'alabibwako nga olaba akafaananyi ako kengenda okuba nga nkulaga, kana akafaananyi akali wansi, lwaki sikakuzuumingira. Yazzeemu n'alabibwako mu mbeera y'emu eyo. Omusajja oyo ng'era ali mu kkuba amasimu. Ekitongole ekya Uganda Communications Commission nga kikolagana wamu ne Uganda Police basobola okuba nga batrackinga bulungi nnyo essimu ne bamanya nti omuntu ono yabadde akolagana n'abaani, naye paka we twogerera essaawa eno tewaliwo kyakoleddwa. Abaana beebuuza obwedda ayogera naani. Ekibuuzo ekirala abantu kye beebuuziza abantu ba bulijjo ku musajja ono, kyenjagala naawe owa obudde bwo gwali ku Red Zone TV kyenyinza okuba nga nkutegeeza. Omusajja omusirikale eyazze n'akwata emmundu eyo n'engalo ze nga takutte yadde gloves, nga beebuuza obuvumu yabugjeewa, kubanga ebiseera ebisinga mu mbeera ng'ezo kizibu nnyo omuntu okujja n'akwata emmundu n'engalo ze, kubanga okunoonyereza okusooka kuyinza okutandikira ku fingerprints. Era abantu obwedda beebuuza ebibuuzo nti omusajja ono obuvumu ate nga musirikale wa poliisi alaga ye yabadde akulembera n'akabinja ke yazze nako, kitegeeza yabadde ali intelligent ekimala okusinga abalala be yabadde nabo. Wabula abantu obwedda beebuuza obuvumu gye yabujje oba bwabadde butamanya okukwata ku mmundu eyo n'engalo ze awatali kwambala yadde gloves. Era abaana ne bagamba teyandibanga emmundu eyo ebadde emanyiddwa ne gyeva. Ekibuuzo ekirala abantu obwedda beebuuza
essasi lyalabiddwako ng'olwedde libadde liri mu kyemba gwe munnanga ali ku Redson TV. Essasi ery'emmundu lyalabiddwako nga liri mu kyemba nga kitegeeza essaawa yonna omutemu yabadde akola omulimu gwe. Kati abantu ne beebuuza, essasi we liba nga libadde liri mu kyemba nga kitegeeza omutemu essaawa yonna abadde abalula, mulowooza wabadde wasigadde eddakiika mmeka okutandika okuteekayo rest in peace ng'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyiye bavuunise? Kubanga essasi lyabadde limaze okuba nga liteekebwa mu kyemba. Ekibuuzo ekirala, omusajja oyo obuvumu bwe yakozesezza okujja mu bantu ng'ayina emmundu bw'atyo ng'ate essasi olwedde liri mu kyemba, olowooza yabadde yekka? Era abantu bampadde ekibuuzo wano nti tolowooza nti omusajja ono yabadde ne gurupu y'abalala nga bandibanga obwedda bali mu bantu, bandibanga obwedda batulimu nga tosobola kubalaba, tosobola kubamanya, nga balinze kubanga wabaawo embeera esobola okuba nga esuubirwa. Singa omusajja oyo yakutte emmundu n'akuba essasi, tukitwale nti pulezidenti w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu essasi eryo terimukutte, naye n'alabibwa, kyandibadde kyangu nnyo okusinziira ku busungu bannayuganda bwe bayina omusajja oyo okuvaawo nga mufu. Naye gwe olowooza ye yabadde takimanyi? Era bw'aba yabadde ng'akimanyi, olowooza agamanyi yagajjewo okujja yekka mu mbeera ng'eyo? Tolowooza nti wandiba nga babaddewo abantu abawere 10 sinakindi 20 nga buli omu alina emmundu ekika kye kimu era nga buli omu ali ku bulinzi, nti ono bw'amala okkuba abantu bayinza omwambalira, tulina okumutaasa? Oba si ekyo, tolowooza nti omusajja ono adde yasaddaakiddwa katumulimbe nti weetuli, singa akuba abantu ne bamwambalira tujja kumutaasa, naye bw'amala okkuba ffe tudduke tumuleke mu buzibu bwe yekka? Ekibuuzo ekirala bannayuganda kye batebolinga, bw'obanga obadde ogoberera ebintu bino naddala omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yatandikira eri okubanga atalaaga eggwanga Uganda, nkakasa obadde ogoberera bulungi nnyo ebibadde bigenda mu maaso, era nkakasa omanyi bingi ku biki ebibadde nga bitambula mu ggwanga Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda mu disitulikiti y'Embalala ng'atandikira eyo first phase eya country wide tour, waavaayo oba waalabikirayo akavuyo akalala akafaanaganira ddala ne kano. Omusajja oyo gwolaba ku screen yo yalabibwako n'emmundu nga bw'ogiraba bw'agitadde mu bisambi, era naye ekika kye kimu, kika kya basitoola, era naye ekigendererwa kye kyali tekinaba kubanga kitegeerekeka. Omuntu yandyebuuzizza, oba bannayuganda bandyebuuzizza nti emmundu nga zino zivaawa bwe baba nga ddala bano poliisi tebamanyi, Uganda People's Defence Forces tebabamanyi, CMI, ISO n'ebitongole ebirala ebyokwerinda mu ggwanga Uganda nga tebabamanyi, emmundu zivaawa okuba nga ziyingira mu bantu ba bulijjo? Ekyo oyinza okukiraba ng'ekibuuzo ekinafunafu, naye wabaawo ebirala ebyokwefumiitirizaako. Emmundu ezo gye ziva yonna oyinza obutawafaako, naye munnayuganda yandyagadde okumanya nti abantu abalabikira mu butambi buno tukkiriza bulungi nnyo nti mu ggwanga Uganda waliwo obusobozi, naddala mu kitongole kya poliisi ekyo oba n'ebitongole byonna ebyokwerinda, waliwo obusobozi obw'okunoonyereza mu mbeera yonna ne bafuna feesi z'abantu bano, kubanga ebifaananyi byabwe si bya CCTV cameras nti tebirabika bulungi, newankubadde nga n'ebya CCTV cameras eventually bamala ne babifuna. Kitegeeza nti ne bino obusobozi weebuli obusobola okuba nga abantu bano banoonyezebwa ne babafuna. Tetwakoma okwo, omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda mu disitulikiti y'e Luweero, waliwo omuvubuka eyali mu ssaati eya bbulu, akatambi ako kaatambulamu akalaba,
yayina emmundu ekika kye kimu ekika kya bastola lubanto type yemu bwetyo era naye kyagenda okuzuulwa kyateeberezebwa nti era naye essasi lyali already liri mu chamber. Kati bannayuganda balina ebibuuzo eri Uganda Police, eri mukulu Enanga ayogerera police n'ebitongole ebirala ebyokwerinda. Abantu bano tebasobola kubanga babulawo bwe batyo ng'ate ebifaananyi byabwe feesi zaabwe zimaze okubanga zirabibwa. Ekigendererwa ekiri emabega wa kino kye ki? Kakati ekibuuzo ekisembayo kye njagala okubanga nkuwa kino kigenda eri bannayuganda. Attempts zino zonna nga zimaze okubanga zigwa butaka okwagala okutemula omukulembeze w'eggwanga nga kumaze okubanga kugwa butaka, gwe munnayuganda olowooza mission bw'ebanga weeri okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu olowooza ekomyawo? Gwe munnayuganda agamba nti Bobi Wine atukulembere, simanya ne famire ye agiteekeyo ku street tubalabeko, olowooza singa attibwa abantu abamu amaanyi ge balina mu struggles agabate gakendedde? Ekibuuzo kye kino, lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu taweebwa protection nga vision bearer n'abanga ebintu ebimu bannayuganda ffe tumusookerayo naddala mu kaweefube bw'ati? Ebyo bye bimu ku bibuuzo bannayuganda bye beebuuzizza. Ebyo byonna mbijja mu comments okuva ku video yaffe gye twakoze okuva empigi ng'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde asimattuka okuba nga agajambulwa abasajja abatemu. So kakati nagamba ebibuuzo ebyo kinkakatako okubireeta wano mbeere nga mbyanika eri ensi, buli muntu abyebuuze naawe weefunire ansa eyiyo. Kati nze ekibuuzo ekyange kiri kimu. Bwe kiba nga mukimanyi nti abasajja baagala kutta pulezidenti okusinziira ku bye mulaba, mulowooza ebintu bino si bya ddala? Kati kino ekibuuzo kigenda eri munnayuganda yenna abirabanga ebyokusaaga abiteekamu omuzannyo n'okubalaata. Nsaba ozuukuke, oggule amaaso go, oggule amatu go, oggule ebirowoozo byo, olowooze ebintu bino bw'obanga obadde okyabiteekamu okusaaga. Buli bulamu bwa muntu bwe tuzannyirako, ate atali muntu wa bulijjo, wabula omuntu gwe tutwala nga vision bearer wa generation eno mu ggwanga Uganda. Red Zone TV kwoli Sebambulidde Patrick nze nkuweereza. Ebyo bye bibuuzo bye njagadde okuba nga nkuleetera. Era n'ebibuuzo ebyo munzikirize tuwuliziganye mu pulogulaamu zaffe eza bulijjo. Ebibuuzo mbikulekedde, sigala nga obyebuuza. Kola conclusion yo tekikugaana giteeka mu comments wansi awo. Ate naba kubanga osubscribinga n'ennyongera okusaba akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko okwate ne kadaaka ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Ku Facebook gye tuli ojja tusangayo, ku Twitter gye tuli ojja tusangayo Red Zone TV, ku TikTok tulinayo account ate nga ne ku Instagram bwe tutyo twayingiddeyo tulinayo account. Sebambulidde Patrick nze mbaweereza, mwebale nnyo.